Gavumenti esambaza ebibadde byogerebwa nti okulwanagana okuli e Kasese kuva ku kuba nti NRM yawangulwa akalulu mu bitundu by'e Kasese, ekintu minisita w'ensonga z'omunda Jeje Odongo kyagamba nti si kituufu kubanga kino si kye kitundu kyokka NRM kye yawangulwamu akalulu. Okusinziira ku minisita Jeje Odongo, obutabanguko mu Rwenzururu kwatandika dda nga Uganda tennafuna bwetwaze bwayo, nga kino kyava ku kugaana bakonzo okufuna ggwanga lyabwe okuviira ddala mu biseera by'abazungu abantu mu bitundu by'e Rwenzururu bazze balwanagana n'okuttibwa olw'ensonga ezitali zimu. Building on the movement of the Rwenzururu, the Bakonzo still continued to agitate for the recognition of a Rwenzururu kingdom, which, as you will recollect, was granted in 2009. The point I am therefore making is that what is going on today in Rwenzori is an offshoot of a long story, a long history. It is not a creation of the NRM government. Okusinziira ku gavumenti, ensonga nnyingi eziviirako okulwanagana mu Rwenzururu nga n'ezimu ku zino mwe muli okwagala okwekutula ku Uganda bakole eggwanga eryabwe. Minisita era ategeezezza nti ku mulundi guno abakuumi ba Musinga be basoose okulumba abakuumi b'eddembe omuli abasirikale b'amagye ne poliisi mu bitundu eby'enjawulo ne battiramu abasirikale ba poliisi 16 awamu n'okunyaga emmundu 6. There are political, cultural, economic and social precipitating factors. The creation of Obusinga bwa Rwenzururu and later Obundijia bwa Bwamba was hinged on creating social harmony between these two communities. Then there is the land factor. Claims and counterclaims over land between the Bakonzo and other communities. Webukeredde ku makya ga leero nga kigambibwa nti obutebenkevu bwakomewo mu bitundu by'e Rwenzori era nga amagye ne poliisi byeddiza ebyokwerinda mu bitundu ebyo. Minisita Jeje Odongo okwogera bino abadde ayogerako eri bannamawulire omulundi gw'ogusoose okuva obutabanguko bwe bwabaawo mu bitundu by'e Kasese. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.